Minister Balamu Barugahare akugamba nti abaali bambadde engoye za jati baali banuupu. President w'eggwanga akugamba nti abajati kisi kituufu okubeera mu bantu naye baasindikibwayo olw'embeera eyaliyo. President ayogera kirala, Minister ayogera kirala. Now naye tutwale kya Minister Balamu kubanga azze official n'akyogerako. Kati ebibuuzo birina okwanukulwa abavunaanyizibwa minisita w'ebyokwerinda w'eggwanga, minisita w'ensonga z'omunda, kamishona wa poliisi, CDF. Ebibuuzo birina kujja bisatu. Ekisooka, gavumenti ekkiriza nti waliwo abantu abasobola okukozesa uniform za gavumenti ne bagenda mu operation eziri official gavumenti zeebeesazeewo okukola kubanga ekikwekweto kino oba okulonda kuno kwafuuka operation. Ne tulabayo ennyonyi ya poliisi nga yetola mu bbanga, ne tulaba amadikazi emmotoka ez'ebyokulwanyisa, ne tulaba ebitongole by'okwerinda, ne tulaba poliisi nga bonna bakolera kumu n'abajjaati nga mwebale. Kikonfamingidwa president naye nga te minisita wagamba nti bano baali banuupu. Nawe twebuuze, baani abaali bambadde engoye za jjaati Balamu bagamba nti baali banuupu? Era engoye ezo baazijjawa? Ezaali fule nga ziriko obubonero bw'eggwanga lya Uganda. 2 bayambalirako emmundu. Mu mateeka emmundu zirina kuba na bitongole byakwerinda oba abali license okuba nazo. Ekyo nakyo balina okukinnyonnyola. Ensonga ey'okubiri, baalabika nga bakozesa ebidduka ebyali bitambulirwamu. Abamagye aba UPDF ne police bali mu joint operation oyinza kiyita bwotyo. Kati commandant ow'ekikwekweto ekyo yabigatta atya okuba nti waliwo bamanyi ne gavumenti beetamanyi naye nga bakolera wamu? Era abajjaati bwe bakwata abantu lwaki babatwala ku poliisi? Era poliisi neebaaniriza babatwalayo nga baani? Era lwaki poliisi yabaggulako emisango? Besides era ne kiva ne ku ekyo ne bagenda ne mu kkooti ya Uganda era ne basomerwa emisango egyo. So twebuuza, ani jjaati? Kati bwe kiba nga minisita asobola okwogera statement ezisobola okuteeka eggwanga mu katyabaga, abantu nababitwala nga byakusaaga, Uganda tulina ekizibu. So ebintu bino birina okwanukulwa by Minister of Defence, Minister of Internal Affairs, Commissioner of Police n'abalala bekikwatako abakulira ebyokwerinda mu area omwali okulonda okwo. Bwe kiba nga si kyekyo kitegeeza nti Balamu ayina okubanga akaseera kano akwatiddwa ng'ali mu kkomera oba mu kyangu nnyo abeere ng'ayimirizibwa ku mirimu gye oba alizayininge mu bufunze kubanga statement zakola tamanyi kyezitegeeza. Era ngambye nti Museveni alina abantu bakozesa mu ngeri y'obusiru ne baagala okuyisaawo ebintu nga byesiriwazizza naye nga basuula eggwanga mu katyabaga. Kati ensonga za Balamu ono bw'owulira byayogera n'akugamba nti Nalukoola abaali baagala okumutta baali banuupu nga bambadde engoye za jjaati, then gavumenti nejja abamagye ne bajja okumutaasa. Kati lwaki abajjaati ababeefuula abajjaati lwaki tebaakwatibwa? Era bali luddawa? Emmundu baazijjawa? Engoye za gavumenti baazijjawa? Lwaki baali batambulira wamu n'amagye ga gavumenti? Deployment eyo ani yagikola? Joint deployment operation yategekebwa eti eyo kuba nti waliwo ebibinja byasisinkana nga byonna bikozi bya fujjo naye nga tebimanyiganye? Kale kyandibadde nti waliwo operation ey'amakulu egenda maaso naye ate kaali kalulu. So ebigambo bya Balamu tebyagala kutwala mu ngeri ya kusaagirira. Era kikulu nnyo abakulu abakulira ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda bave boogera ku nsonga zino olw'ensonga nti president ye yakakasizza nti kiwandiiko kyawandiika nti operation yaliyo era n'abajjaati baaliyo. Minisita we yakugamba ti nedda abajjaati abambalinga engoye za jjaati baali ba Bobi Wine. Kati Bobi Wine ayina amagye? Bobi Wine yayina emmundu kyeyagala okutegeeza? Oba kati Bobi Wine ye gavumenti? Minisita ono alabikidde mu bwakazanyiikiriza ennyo naye abantu abasinga ne bakitwala nti abantu bano tebalina magezi. Tali yekka, baminisita ba Museveni bonna bakoze nabo mu kisanja kino. Tekuliiko minisita ali awo oyinza okugamba nti yandibadde alimu ku magezi oba batunuulidde ebikolwa byabwe, nti tewali muntu alabikira mu kifaananyi kya minisita mu bikolwa byabwe. In fact ne basipiika bonna nti tulina abantu balabika nti tebasaanidde mu ndabika ng'abantu naye ne bye bakola mu ndabika nga mu bikolwa byabwe byennyini empeereza yaabwe nayo teweesa kitiibwa mu buli ngeri yonna. Kakati era Museveni akitugamba nti bano aleese bavubi naye bannansi ne bakitunuulira mu mbeera efaanana bwetyo nti abantu bano ddala kituufu Museveni yalonda abantu abasiru. Kakati naye ng'ate si basiru kwebyo ye Museveni bayagala bakole. Era bajja ne badelivalinga message zaabwe ez'ekibuyabuya naye ne tulabanga abasirusiru era ne tuboogerako nga abatalina nsonga
ne tudda ku social media ne tubajeregerera naye nga message gye baagala okuyisa bagiyisizaawo babatikka ebintu ebyesittaza oba ebintu ebyobulabe ne babiyisaawo nga beetadde mu ddaala ery'obutategeera ndoza message entuufu akati abantu bano badamaginze nnyo eggwanga era tubalabye balabikidde nnyo mu cultural institutions balabikidde nnyo mu religious institutions balabikidde nnyo mu bibiina by'obufuzi oba sectors ez'abantu endala ezikulembera abantu kati nga abantu bonna balinga bafuusa abasiru kituufu beesiriwazizza naye ate mu busiru bwabwe basigala bakyali mu buvunaanyizibwa obwo ne bakoleramu ebyobusiru naye ani aganyulwa mu ebyo kati kitegeeza nti waliwo ababasindika mugende muyiseewo bino kakati tulekera okulaba abantu bano nga abatategeera wabula tulina obasitukiramu okuba nti tutulikawo atembera nyini kubanga damage ze bakola tulinga abagamba nti babikola mutali bugenderevu naye mu kubireeta kuyisa bye balina okuyisaawo bamala kubituulamu ne babikaanyaako ne beefuula abasiru ne baleeta bye balina okuleeta mu bantu nabiteekawo era ne bikola afunamu n'afunamu Yoweri Museveni ekinjogeza ebintu ebyo njagala kugenda butereevu ku nsonga ya statement Balamu gy'akoze ng'ayogera ku ebyaliwo mu kalulu k'Ekawempe akawedde nga nzize ku nsonga y'Ekawempe Balamu statement z'akoze ekisookera ddala ebyokwerinda by'eggwanga Uganda biri mu katyabaga era eggwanga singa libadde n'abantu abategeera wandibaddewo okulangirira state of emergency mu kiseera kino okuva Balamu walirizinze statement efaanana bwetyo Balamu tukkiriza nti minisita mu gavumenti ya Museveni era tulowooza nti waaba alina waatudde wonna ku lwa gavumenti nayogera statement ensi egitwala so situagala kutwala bigambo bya Balamu nga byakusaagirira ebigambo byayogera weebiri wabula Balamu ebigambo bino byayogera avudde ku mulimu gwa minisita w'abavubuka ne minisita w'abaana n'alabikira mu kifaananyi ekya minisita w'ebyokwerinda n'alabikira mu kifaananyi ekya minisita w'ensonga ez'omunda oba omwogezi wa gavumenti oba omwogezi w'ekibiina kya NRM oba omwogezi wa poliisi oba omwogezi w'ekitongole eky'amagye kati ebyo byonna abyetuumye naye nga talina waakola ki talina waagwa naye statement z'akoze mu buli ngeri yonna minisita w'ebyokwerinda alina okuvaayo n'abaako kyayogera minisita w'ensonga ez'omunda statement eno alina okumugjayo CDF statement Balamu gy'akoze alina okumugjayo commissioner of police statement eno Balamu gy'akoze balina okuvaayo minisita w'ebyokwerinda minisita of defense mwogeddeko ndowooza kati abo bonna bateekeddwa okubaako yeboogera ku statement eno Balamu gy'akola era abali mu byokwerinda mu kitundu ky'Ekawempe abapoliisi ku mitendera egy'enjawulo mu ofisi z'enjawulo tugatteko n'abali mu bitongole ebyokwerinda ba DSO simanya baani abo ne ba RDC n'ab'ensonga eno erina okubayitayo mu buli ngeri yonna era nga ebibuuzo balina okusooka okwanukula ku mitendera egy'enjawulo naddala n'akakiiko k'ebyokulonda kubanga ko kagamba nti ko kakolagana na poliisi naye akulira akakiiko k'ebyokulonda kyamanyiwako n'agamba nti poliisi erina obuyinza okuyita ebitongole ebirala ebikuuma ddembe okujja okugiyamba ogikwasizaako then bw'okonfaminga ebbaluwa ya pulezidenti nti abajjaati beetaba mu kalulu kano oba gye yayita emivuyo pulezidenti w'eggwanga nga wandiise ekiwandiiko naye nga minisita ow'abavubuka eyali mu kalulu ako akugamba nti abaali abajjaati ate baali bannuupu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.